indirimbo jangu omukulu Sir Dan Magiki agambye Bobi Wine n'amugamba Bobi Wine bannange omanyi nti nno oli wano naye omanyi ekiri wabweru wa wooteri wansi abantu bazze dda okubeera nga baagala bakulabeko bannange. Bobi Wine n'agamba nti no kansiko munnange ate nsooke mbabuuzeko bye ngenda okubeera nga nkutuusaako nkugambye wali ekibadde mu Lila kibadde kikambwe nnyo. Bobi Wine ku wooteri munnange ate gye yasuzeemu ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga nkulagako ku King Saha kyali mu kwekola munnange ate wali e Canada kw'ossa mwana mulenzi munnange ate Palaso kw'ossa ne muganda we beeguddeko munnange ku ayiwo esayidi eno bannange babadde mu luboozi wali ku luguudo. Bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi mu byonna nno kansike nkutegeeze nti kasi tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ati n'okulayikinga vidiyo. Kaakati nno bizzeemu bitya munnange actually guno mulundi gwakubiri kati oba butambi kati buweredde ddala munnange ate bubiri esayidi eno. Okusooka wali kyali ludda wa yeseerabiddeeyo nno ekitundu nkyerabidde oh my god naye wano ekibadde munnange ate wali molera abantu bajjudde mpulira akatengo banaye kati dani era wanywa ebintu jangu obalaba abantu indirimbo jangu kyetagala ojja nobalabako omukulu munnange ate Bobi Wine bw'atyo bw'alabiddwako munnange ate mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu oba obumu ku bwo esayidi eyo obadde bufuuse ate ensonga ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Sigenda kubeera nga ndwawo wabula ngenda kubeera nga nkwongerayoko wali mwana mulenzi munnange ate Palaso kw'ossa ne Wizo Manizo beeguddeko ko wali just basisinkanyemukko ku luguudo wali buli muntu abadde ne gy'alaga. Kiri kitya netwenoonyeko twebuzeeko nagamba nina ebibooma ebinyuma muganda nge tulina kulya bulya kyenjagala otegeere tukubamu zigema wakati kino neto just jagala kuliramu twenoonyeko mulo kale mamiyo bless Joseph and Star. Wizo abadde n'olugendo lwe kw'ossa ate ne Palaso esayidi eno babadde bagoyingamu munnange ate Crazy nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyokko. Bino byonna nga biri biti King Saha kyeyakoze munnange ate Canada kyayogeza munnange ate abamu obwama wabula nga sho nga ewedde ndabyeko ko wali akatambi abaddeko ko ne mukwano gwe era n'amwagalizaako munnange ate n'amazaalibwa amalungi babadde mu luboozi awo nga bali mu kunyumyanyumyamukko awo King Saha n'akonako ko ku muyimbi we munnange ate gwasinga okwagala muyimbi munne. Happy birthday, boy. Thank you. Big up on yourself. Nina ekibuuzo kyo kimu. Yeah, really. Kali makyaka papa akasemba okunyumira kapapa message. Oh, kankutendereza essimu. Kati ate alina akayimba akalala akanyumira. Sigwa nsiimira. Oyo. Papa alina ennyimba nnyingi nnyo ezinyumira. Sigwa nsiimira.
Tompalampa fala nawe. Alina music mungi ali challenging. So Nga mwozo usungu wanga kuchino kaimba. Kwa wandu waga usungu wali mungi. why? Ngawo manyi papa wange. Tumuyite mmere. Ngawo manyi papa tumuyite mmere naye papa ali poetic. Owuliza music we. Music we omulize olabanga abakujamba nejabalaga. So kyekimu ku byenjagaza music we tuwongamba okufuna olusingamu nyingi nnyo birimba byo occasionally wano njagalawo luno wano njagalawo luno wano njagalawo luno olaba nze yantera lulimba lwa ntongo mu vibe mwe nalutegeerera wali mu kusooka nali nalundigizaamuko awo so akayimba ako nkagala era nasanyuka nnyo weyampa chance nenkaddamu era video ngenda gita very soon esaidi eyo webityo nno munnange ate webitambudde mu katambi ako nako kabadde kafuuse wali nga kali mu kutambula esaidi eyo bambita Jaminati gwe kakasa nti wano ku Jaminati Yugi tujja kubeera nga tubikutuusaako naye ng'osubscribinze muganda wange jjukira nti no ojja kubeera nga owolerezebwa munnange ate notification esaidi eyo nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala